Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati waliwo amawulire genjagala okubanga nkuwa wano updates mu dakiika si nnyingi nnyo gwa kyali ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV, ate nga tukugenda mu maaso n'okubanga tukutuusaako buli ekijja ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Embassy ey'eggwanga erya United States of America mu ggwanga erya Uganda oba kyoyinza okuyita US Embassy in Uganda. Embassy eyo abakulu bavuddeyo ne basambajja. Waliwo ekiwandiiko kyafulumidde ku mikutu egy'enjawulo nga kiraga nti waliwo abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform nti bano balina ekiwandiiko kye bawandiise nga bakiweereza abakulu ku Embassy ey'eggwanga erya USA oba United States of America. Ng'ekiwandiiko kino kiraga wuliriza, ekiwandiiko kino kyabadde kiraga nti waliwo abakulu mu kibiina kya NUP nga bano bali mu kuwandiikira abakungu okuva mu mawanga ag'enjawulo okulina eggwanga erya United States of America nga babasaba nti wabeewo sanctions eziteekebwa ku mukulu amanyiddwa nga Honorable Moses Magogo. Ono yakulira ekitongole ekya FUFA oba Federation of Football Association, Federation of Uganda Football Association oba FUFA. Kakati bano nga balaga nti eggwanga erya Uganda oba abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform nti bawandiise nga bawandiikira ekitongole ekitwala omuzannyo gw'omupiira okwetoloola ensi yonna ekimanyiddwa nga FIFA. Kiri bakiyita FIFA, ekya Uganda bakiyita FUFA. Ekya FIFA kigwayo Federation of International Football Association, ate ekya Uganda kigwayo nti Federation of Uganda Football Association. Kati kino ekya international nga kituula mu kibuga ekimanyiddwa nga Zurich mu ggwanga erya Switzerland. Ekiwandiiko kino nga bagamba nti dear members of the FIFA disciplinary committee, nti bawandiikidde disciplinary committee ey'ekitongole ekya FIFA Federation of International Football Association nti babeere nga babaako sanctions ez'enjawulo ze bateeka ku ggwanga erya Uganda gwe munange agoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Wabula bannakibiina ekya National Unity Platform oba ekibiina kino officially kivuddeyo ne kiba nga kyegaana ensonga eyo, nga kyegaana ekiwandiiko ekyo nga bagamba ffe ekyo tetukimanyiiko, era bagenze ku mukutu gwabwe oguli official ogumanyiddwa ng'era boolaba awo ku mukutu gwo oba ku screen yo gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV nga bagamba our attention has been drawn to this fake document which must be a handiwork of disparate regime apologists. Please ignore it and treat it with the greatest contempt. Bano nga bagamba ekyo ffe tetukimanyiiko era tusobola kuwandiika kibaluwa kifaananako bwe kityo, so buli akiraba kiyiginowalinge era kitwale nti si kya ddala. Abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform officially ne bakyegaana. Embassy ey'eggwanga erya United States of America esangibwa mu kibuga Kampala ekulemberwa omukulu gwengenda okubanga nkunnyonnyola ambassador wa ggwanga erya America mu Uganda, oyinza okuba tomumanyi, bamuyita William W. Pope. Ono nga ye ambassador ow'eggwanga erya Uganda. Ngenda kuwaka akatonotono akamukwatako. Bavuddeyo nabo ne bagamba wamma kino ekiwandiiko kiri fake, era nga bayita mu tekinologi waabwe ow'ekika ekya waggulu ennyo gw'oyinza okuba nga omanyi, gw'oyinza okuba nga tomanyi. Bakizudde ng'ekiwandiiko ebyaddala kiri fake era nga tekiri nayo. Ambassador ono akulembera ekitebe ekya America ekisangibwa mu kibuga Kampala. Ekitebe ekyo bwe kivuddeyo ne kikola kati okusinziira ku bannakibiina oba abamu ku ezimu ku media platforms ez'enjawulo, omukutu ogumanyiddwa nga Nansana TV gwo ne gukijjayo ate ne gukizuula nti omusajja oyo golaba ku screen yo tebamwogedde mannya nti alina akasente ke yaweereddwa akali awo mu mitwalo nga 10 egya siringi za Uganda, era nti ateeberezebwa okubeera ng'omuntu ali mu ddiiru eno bamuyita minisita ow'ensonga ez'ebyamateeka amanyiddwa nga Honorable Norbert Mao. Yandibanga yakoze kino okukwata omusajja ono n'amuwa akasente ako abeere ng'ayiiya ekiwandiiko kino okusinziira ku mukutu ogwo. Wabula tebavuddeeyo ku confirminga oba ddala information eyo ya ddala nti oba ddala bwe kiri, wabula nze njagala kukutegeeza ensonga bwe zityo bwe ziyimiridde. Ekiwandiiko kino nga bwe nkugambye kibadde kisaba obukwakkulizo obuteekebwe ku mukulu akulira ekitongole ekitwala omupiira mu ggwanga erya Uganda ekimanyiddwa nga FUFA, Federation of Uganda Football Association, ekibiina
oba embassy y'eggwanga erya America kyevuddeyo mu bwangu nnyo nebanga ekyegaana n'ekibiina ekya National Unity Platform ne kivaayo era ne kibanga mu ngeri y'emu nga kyegaana ensonga eno. Kakati ndowooza ekyo kikutuuseeko bulungi nnyo gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Kkiriza mbeere nga ate nkutegeeza gwalina ebizibu ebyenjawulo osobola okutuukirira ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa n'abeera nga kukwasiganyiza ensonga zo. Asangibwa Njeru ku luguudo olugenda e Jinja okumpi n'omugga Nile. Oba tosobola kugenda Jinja nga tosobola kugenda Njeru ojja kuyita ku WhatsApp 0753 ensonga zibeere nga ate zitambulira ddala bukwaku. Kkiriza tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates eziddako.